byonna obisanga mu KAKALAAMU TIMZ. Yugi. Kali togera kubuzaako nageso kwata ngo tumbude mpologomeno jedembe munywanyi ano wetugenda tugenda kwata tuyiriba mpola mpola obola wetunakoma nenga soko kujukiza banywanyi mwena abagala okwata nga mu ingira kubera ta muzanya filimu ambajukiza bana for passion film production yabasangibwa bakutegeza kino okwewandiisa abajukira twakikolako lulyeri kusande wedde ne bata nalondamu kati kuno bagala okwata mweyongerayo babajukiza kino nako olwencha baddamu era okuwandiisa abantu akutaza Gardens boyogerere akuba ku noti musanvuziremu noti musanvuziremu 29 noti musanvuziremu 29 oba noti musanvunana musanvu 397 078 ibana for passion film production geza kupatenga obeyo najagala kupatenga mbuza ko kuona lebo minister Vincent abamulanga kisempija sebo mukulu tone sempija tugamye ati atumbudde e Masaka eranga bagenda kubera ku Obligato mu kisawe erukaya central bageno kwatenga bateka wempaka z'abavubuka abageno kwatenga basuswa mu kwatenga banabitoni awo ngabire mu nya Oktoba n'olwensonge banafa aba Masaka muso kwata mugera mu cheyu ne mpola kale olunaku lwegulo ekivulu ky'omuyimbi Stabua Natooro ekyomulundi ogwokusatu wekyabaddeyo nga ku luno kyatumiddwa enywera yerima assessment nga concert ekyabadde wali ali ku Nyoo club Obligato ekivulu kyabaddeyo ku kyatandise aba kyaluddeyo okutandika manyi waliwo abankyankalanyiza waliwo kubesimu abantu bakusobe kati oba tumukwate mugamba alo nze mbakwata nembalekako okay ekivulu kyaluddeyo okutandika olw'ekiro ky'enkuba ekyasoose okugayiwa olukusawa 2 ezakawungezi ombali ne gusumulukuka okuva eri abayimbi abazza abawerekeddeko omukyalo no Stabua Natooro omwabadde Chris Evans Haba Kasumba Arina Matovu Sophie Gombia akatani kusasa sesi amayanja n'abala abangi nga uli ano mubali nga gubasa omudigido Oluvanyuma ku ssaawa 4:37 ajati Stabua Natooro yalinye ku stage wakati mu nduulu ey'amaanyi okuva mu bawagizi be nga wamagwe yesaze sharia eri mu kika kya feza sakone nga mpanvu bulungi ng'omuyisiraamu bw'atera okubeera awo n'atandika okubatengasa abawagizi babaze okweyiwa ku club Obligato ennyimba ze omwabadde akweraga tujanjawaze oli wa mukisa dwiro nakupenda nze mama ne taata nkwagala bya ddala n'endala nyingi nga owulira wano. Okay. Stabua Natooro ku ssaawa 5 anamunya yakomeyo ku stage oluvannyuma lw'okuwumulamuko era nga kyusiza ekyambalo wano nno we yasobodde okukwata nga akuba oluyimba lwo olwabadde lusombodde abantu olumanyibwa nga sespress nga n'enywera yerima bw'atyo ne yeebaza abawagizi be.
Show ebadde nnungi neyanziza nnyo neyanzeege aba radio Simba abawagizi bange banaye mwebale neyanziza kyenyinza okugamba ebigambo nyina byakwebaza sina kigambo kirala nakyo munange nyina obuzibu bukyannemeddeko oba nakola ntya kati buli lwengezaako okulowooza kati ni taata wange ne bwomwogerako bwogezi amaziga gange gajja simanyi nange oba nakola ntya naye nga mba sikigenderedde naye nga ndi musanyufu kange okulekerawo simanyi lwe nalekera kuba simanyi mukama byantegekedde mu maaso olunaku olwaleero agenda kubeera ku mamerito wagenda okuba ate nga akikwasaganya mpolampola so n'olwensonga emusobola okukwata abweyinayo mpolampola kale nno banywanyi akadde katwalaganya naye munzikirize tusobole okuba ate nga tubawaayo abantu baneeno naddala nga we twateekawo ekikolwa kino nti sho bweggwa oluusi tugera okuwaayo abamawulire ab'enjawulo ne batutemeratemeramuko ku sho nga bo bwe bagirabye ku mulundi guno nafunye omwami amanyibwa nga stickman akola ku UBC sako ne ticha oba oli awo we banaakoma we banaakoma batubulire sheno nga bwebadde oba yabadde Radio Simba kyemukola kyamaanyi program Olowooza KAKALAAMU yesula owakabi nkubuuzaako munama kyakabi oli bade lubaddeewo naye lubuze mu promotion ey'amaanyi ennyo ye nga ye Stabua ekivulu akikoze mukozi kwateeka kino kivulu yakyerekedde nga ye okuva mu nsawe ne mu tiimu ye awatalekera okupromotinga music eno okujja eno mu bantu nga bwe yalinga akikola edda nga kuyeddwiro nti oba ngambe nti baffe basabasajja banyamusiima oba nekimukasuka nti nagamba nti bango ndiwanise nayerabira nti nina okupromotinga endongoso fa abantu abazze kati bano abazze abaliwo abamu bamumala ogajuga alina ebyakabi bingi yazimba ennyumba yakabi omwana wasomye amukoledde eddwaliro mpulira ngu ayana omusajja eitha ali mu gavumenti oba mukwagala na gurupu amusaamu ssente ekitegeeza nti ye waali ali mu kafati zooni gana amaanyi galaza wano sigaye gamanyi ga Stabua getumanyira kukola ddwiro walasi omuliko eddwiro koza yali waneeno ensi yatya era yeyukuuma mulimu yatya wandamu ebyo ntina omukulu asaamu ssente faira ajja kusaamu ssente naye yakwagala olinako wooli bambote KAKALAAMU abali ku Wolokoso mugamba mutawuliriza radio Simba empologome y'eddembe ono ticha kawuki bikushoya Stabua badde awumuddemu emyaka 3 nga tayimba konsati ng'akola bivulu bye byebbali n'emikolo n'embaga n'asalawo n'akomawo n'addamu n'ayimba naye njagamba nti tanapusi nga badde nsuubira nganzi adde nsuubira Obligato eno okujjula to the maximum naye afunye bufunyi bantu bamumala kimpadde ekyokuyiga Stabua nti ali overbooked ku mikolo kitegeeza nti omuntu oba audience yetu n'agamba esinga mu mikolo ng'abantu be sibakujja wano waba ogamba ebivulu emikolo agiyimba nnyo ogamba ebivulu ne watu bamulanze era bibaawo bwageza okukola ekikye tekibadde nga butadde tukisuubira